bannaffe atugobera. Njagala okutegeeza bannaffe aba Biva Organic bano bakugu nnyo mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo, endwadde nga ziyitayi mu bakyala, endwadde eziva mu bizimbe by'omu Kampala ebyo ebicafucafu, endwadde ezireeta sexual diseases, simanyi gonorrhea, simanyi nziku n'ebirala ebyo, syphilis ne kabootongo. Omukyala wakava mu periods naye olubuto lukuluma, lukunyoola, oluusi periods zigaanye, weebuuza ogamba kiki ekyatuuseewo, bw'ogendamu olwayo oluusi zigenda ne zikomawo, olioba ne stress zikomawo, n'omwezi noba tunabaguba ng'ogumalako. Abasajja abalina prostate nga prostate yagaziwa, tosobola kusiba musulo n'ebirala. Abasajja nga battery naye gwakoma ng'omuliro ogenda okustatinga nga tekuli muliro obanga yaliseeko amataala. Bannaffe aba Biva Organic basobola okuba nga bakujjanjaba mu mbeera ezifaanagana bwe zityo. Biva Organic basangibwawo e Mengo ku Ham Mukasa Road. Bw'obeera ng'otuuse ku Ham Mukasa ojja kuba nga ate bafuna bulungi nnyo. Ekizimbe ekirala ojja kuba okiraba bulungi ekya Ham Mukasa Building. Oba ku kooti y'e Mengo n'okyamakaawo katono ku luguudo lw'ete Ham Mukasa, oba ng'oli ku BBS ku Masengere opposite ekizimbe oba okiraba kiwanvu nnyo Masaka, obasanga waali Centenary Bank, ate Jinja obasanga ku Absa Bank Luweero, era obasanga wonna walabe nabo. Dr. Ssemujjobe Richard abeerawo okusobola okuba nga ajjanjaba bannaffe abatawanyizibwa mu ddagala ly'enjawulo. Kale mwebale nnyo, mwebale ddala abatugoberera mu nsonga nnyingi nnyo. Olunaku olwaleero njagala okwogera ku kabinenti empya eyafulumye muno nga yabaddemu ekitata kuba kya bulijjo, kubanga tutera okulaba pulezidenti nga bw'aba akola zi changes naddala mu magenge ebyo bibeera byokka, ate ne kabinenti eyeeno nazo zibeera zokka. Naye ku mulundi guno wabaddewo ekyenjawulo nti yafulumiza kabinenti reshuffle, ate kabinenti ng'erimu ne military changes oba UPDF changes mu majenga namu akyusakyusizaamu. Oba oli awo ekyabadde surprise eri abantu bonna okulaba nga ekyasinga okubeera eky'amaanyi kizibuzibu kwe kulaba nti General Muhoozi kalina yogaba MK project yamaze n'ebbulokka kakati ye CDF ye komanda ow'amagye ga Uganda aga UPDF. So awo tugenda kutunulawo nnyo, ate ne bannaffe abafunye ebifo ebirala nga mukwano gwange owa T-shirt oba palamenti anagiyingira atya nga bamusaanyonyole ku nsonga ez'enjawulo balamba gahare. Ndowooza kati abatunda amasuuti mwatandise dde okumunoonyaako kuba mu bulamu walakasi muntu w'amasuuti, naye mujja kuba nga mumunoonyaako. Balamba gahare yafunye ekifo minisita mulamba kati mu minisitule ya gender. Ate tetutunulire ne baminisita babiri abali nnyo mu nsonga z'okubba amabaati, minisita Mary Goretti Kitutu ne minisita Agnes Nandutu, abo nabo basuuliddwa mu kabinenti eno. So ebyo nayo tugenda kuba nga tubitunulira. Then tutunulire ne way forward ya Piraawo Patriotic League of Uganda, ekisindo oba ekibiina kirowooza kibiina kya byobufuzi, kubanga basooka tugamba nti kisinde nga bakita MK project. MK nekitatandikira eri ndowooza chairman Toyota yakireeta ne batandika ne bazikira, bakola n'omukolo gw'amaanyi nnyo Lugogo, kwaliko abayimbi bangi nnyo abe baava e Lugogo ne bagenda wano ne balaga awo. So ne kiva eyo paka ekituuse we bakoze laale e Masaka eyatiisiza President Museveni bwenja okwogera nti President Museveni weerabye laale eri yatidde n'agamba omwana wange gwenzala tayiwa obuugi mu kyayi. Ati mu kutangira embeera y'okuyiwa obuugi mu kyayi wayiseewo olunaku lubuluka nga tulaba afulumiza bishapu. Nakola interview ku laale y'e Masaka eyo General Muhoozi yakola, teyali yakusaaga newankubadde nga NRM people batera nnyo okusomba abantu, ekibamanyikiddwako abantu we babeera batera kuba nga baleete, naye tosobola kiteekinga for granted nti ne bano babadde baleete buleesa weeva, nakyo tosobola kirolinga out. Naye ekyasinze okwewuunyisa mu laale eyo nti mwabaddeko abantu baminisita boolaba nti ate be bali baminisita mu gavumenti ya Museveni. Ekyokulabirako mwabadde mu actually n'omusondo yawamusudde minisita Bamulanga Kisempijja, mwabaddemu minisita kimwayagalizanga embizi, mwabaddemu minisita omukyala Nifa Kawooya, ndowooza wa State Minister for Health. Then mwabaddemu omukyala omubaka w'e Kalungu Aisha Sekindi,
mwabaddemu Kyeyina Luna Kasolo, mwabaddemu kati nkuba ministers ababaddemu ekyo ekintu. So ne president yennyini aba yeeralikira bw'alaba abaministers be nga be balina be bakukuta ne mutabani we Ssebo naye aba atya. Mwabaddemu ba MPs, mwabaddemu Kabanda, then mwabaddemu Noni yali enkaafu Twaha Kagabo kuba oyo yeeyita wa Nuupu ate wakukuta ne MK project oyo aba yalya ennyama etali ntuufu yali enkaafu Kagabo yali enkaafu. So oyo naye yabadde so naye okuvayo eyo twabikola ntubiraba oba oli awo tuyinza okugamba nti president kyatidde nagamba muwuzi story ekyono ng'ate amaanyi galeese mangi n'amuzingazinga n'amukwasa okukulira amagye wano otulagawa waliwo buli omu abadde alina mixed reactions. Badde ndaba abantu nga buli omu alina kyayogera ye buli omu nga bwe yabitegedde. Abamu baŋŋamba nti kirabika muzeeyi ayagadde kusembeza mutaani we mangu, abamu ne bagamba nti kirabika Muhoozi bamuteeseteesa ajja akole military coup awambe obuyinza kubanga wabeera military general abeera akulembera amagye. Buli omu alina kikye, buli omu alina kikyalowooza. Naye nze leero ngenda kuba wandowooza yange era endowooza yange eno njagala mugiyimirireko naye tubanga tuusa mu 2026 njagala muntunuulire nnyo mujje eyo interview eno bwekiri bakisoboka nkyogedde lwaleero nkiddamu nakyogerako dde mabega naye nkiddamu n'olwaleero Muhoozi tagenda kwesimbawo kuwa president wa Uganda. Muhoozi tagenda kwesimbawo kuwa president wa Uganda. Lwaki? Nze bwe ntunuulira President Museveni ekisookedde ddala President Museveni si ye muntu asobola okubeerawo nga si mukulembeze. Ekyo kiya kijja mu bulamu bwe takyasobola kubeerawo nga si president wa Uganda. Oyo ye yasayininga endagaano ne bannayuganda n'atukwata ttenda mpaka kuwulira bubi kutufoga mpaka kuwulira bubi. Kaakati ate omugambe nti Muhoozi ayagala kukuggyako ate nga mutabani we ekyo tajja kikkiriza. Ekyo kimu. Ekyokubiri bw'otunuulira tenure oba ekisanja ky'abamilitale lwakuba nti president takyalina respect na bitongole bya gavumenti. Bw'otunulira mu tteeka ly'amagye military commander akulira amagye alina okumalako emyaka 8. That is ekisanja ekijja ekigenda otandika 2026 paka 2031 egyo emyaka 5 then eginya ebiri egibulayo okutuukako 2026 oba ebiri oba 3 emyaka 8. Kati Muhoozi tasobola kubeeraawo ng'ate agenda kubeera CDF okumala emyaka 8 ate amala gye kiba tekisoboka. Then n'ekirala nti movement zino zigenda kuba zikendedde. Movement Muhoozi zabadde akola zino bamuyise egindi wuuyo ate jjukira buli wafuluma ebweru aba alina kyatembeeta kosa ne bana abamulya mu ngalo bano bajongeza omuliro be wafuluma ebweru Muhoozi wuuyaze Muhoozi project Muhoozi nki Muhoozi nani. Kati bakuwadde obwa CDF kitegeeza ekisooka ddala ekikulu obadde oli eri violatinga institute eno ey'amagye nti ekisooka munnamagye is a serving general ate avuganya ku byobufuzi bya Uganda oba ali fully participating in politics which is against the code of the military act. Kakati ate naye byabadde abikola nga tavuddeyo nnyo because abadde just presidential advisor on obikwekweto and something. Kati ku luno obeera omuwadde obwa CDF omuwadde okudumira amagye. Bw'omuwa okudumira amagye kitegeeza nti omusazeeko emikono gino gyonna gyabadde ng'agenda ebweru ng'agulawo biki agulawo bino asuubiza ebisaawe by'omupiira asuubiza biki yabadde Masaka n'asuubiza bingi nnyo byonna obeera obimusazeeko kubanga amekomanda oba CDF w'amagye gw'omulimu gwo obeera olina kuba ng'osaavinga gavumenti. Then mu kusaavinga gavumenti yonna ebeera eriwo gy'obeera osaavinga naye naaba nga si ya President Museveni ng'aliwo gavumenti ya muntu mulala gwe omulimu gw'okubeera oba omulimu gw'amagye kubeera kusaavinga sitting government oba gavumenti ebeera mu buyinza. Mu kino nti General Muhoozi Kainerugaba tasobola kati ate kuddamu kutandika kutambuza bino bya piraawo byabaddemu. Agenda kuba amekomanda, agenda kuba komanda w'amagye ng'ensonga zakwasaganya z'amagye alina okuteeka discipline mu magye. Buli kimu babeera balabira ku ye nti General w'amagye ayiseeko wano enaffe mawulire tuba tuwandika nti omuduumizi w'amagye agambye bw'ati omuduumizi w'amagye agambye bw'ati kati tolinawoga nti omuduumizi w'amagye ng'ate ye mutaani w'omukulembeze w'eggwanga era nga yakulira ekisinde ky'ebyobufuzi ekya piraawo biba tebikwatagana. Tosobola kubanga odumira amagye agalina okubeera neutral ate ng'olina ekisinde ky'ebyobufuzi. Era ndowooza ne bano bakyamani Toyota ababadde kukosa bo bapulaninga ebyabwe naye ndowooza kati balina okukyusa dynamics okukyusa ekintu kino kipiraawo nekitandika okukwata ekkuba eddala oba nekifuuka ng'ekibiina ekirwanizi ky'eddembe nekifuuka ba activist bwe batyo kubanga kati General Muhoozi gwadde batembeeta ate president amutema ebiwaawa
president amutemya mikono amulaze nti komawo kuvaayo eyo mu byobufuzi gy'obadde ogenza nze entebe yange nkyajagala. Bani abalala bagudde mu ntata? Ministers kantanekena ministers ababadde bakukuta ne General Muhoozi nga ate bali mu President Museveni olukwe. However nti President Museveni ne Muhoozi bali kyekimu, naye ate muli ministers abasalawo okutambula ne Muhoozi nga ate ya president babisuula ebbali ate nga si minister mu government ya Muhoozi wabula minister mu government ya Museveni. Abo kakati balina okuddayo mangu nnyo wa President Museveni kubanga babeera bamaze okuswala. Kadoko wala okuswala na biki ati bakyalina kyakola balina kuddayo wa President Museveni. Abo nno kyangu kubanga babadde batambula na mwana ate oli kitaawe basobola okuddayo ne batereza. Naye kakati ngenda kuwa ekyokulabirako ekyababaka nga Jimmy Rwanga rather Wenjeru. Ngenda kuwa omubaka Twakagabo babuwe bambi oyo politically ebyobufuzi bwe byakomye ali mu kye bayita political limbo, ali mu limbo gye baziika bannabyabufuzi Twakagabo ne munne because ekisooka temulina nnyo temukoledde struggle ya NRM. Sisuubira kulaba President Museveni nga awadde Kagabo bwa minisita kale era nga bwamala gawa abantu batasaanidde asobola omwana era nga tagenda kukola nnyo kiri awo. Twakagabo tukyasobola kudda mu National Unity Platform bulijjo ozunga owoza ne bwaba Nuupu naye ate ndi bwa Muhoozi project ni wa Nuupu ate ndi wa Muhoozi project. Kati Muhoozi project yasaanyewo kati Twakagabo ddawa. Kakati abo bannabyabufuzi abali mu layini eyo nti obadde eno olinga ewaddukayo ng'olowooza liriifu ogenda kugifuna eno, obadde waddukayo mu Nuupu yakuleeta ng'olowooza ebyobufuzi ogenda kubifuna eno, kakati tokyasobola. Eno mukama wammwe Muhoozi yayingidde straight mu magye okubeera Ame Commander kijja kuba kyewuunyisa nnyo okumulaba nga ate kati yatambuza ensonga ya Piraawo eya Patriotic League of Uganda. So awo bonna ababadde basaze kubo ne bagende abakifunyemu kati nga olaba muzeeyi wange Balamba Lugahare nti ye kati yafuuse minister. Ekyo congratulations to him, yafunye bwa minister tewali talina kyatugamba. Mobilization bala musajja mulungi nnyo mu mobilization era yakifunyemu ate bala musaidi yonna abadde azikolera. Saidi ya President Museveni agikolera ne saidi ya Balamu agikolera talina buzibu. Bana bawala balirya nabe bo bali bulungi kozi lirya nabe kale abaddemu NRM. So talina nsobijja akoze ala president ya mwaddo wa minister. Botunulira bannaffe abalala nga baani otunulira bannaffe abalala wendabira abafunye bwa minister bamu tebabadde nnyo mu activism oba tebadde mu serious politics ow'ebibiina naye nga president yabalowoozaako which is okay. Naye kati nze ntunulira what next eya Piraawo ne bannaffe abadde bagitembeeta abo bonna president yabazinzeeko omulundi gumu. Muzeeyi wange tamala emirundi mulabyeko enkyalero ng'akaaba ng'agamanze president amazeewo bwe nakola mu State House ne bangobayo kati neno gye mbadde nsazeewo mpagire Muhoozi neno nayo kati bisaanyeewo kubanga Muhoozi tagenda kuddamu nnyo kulabikira nga ffe twali tumusuubira ku mikolo yewuuyo kuki yewuuyo so wonna biringa ebisaanyi. Ate President Museveni bw'atyo bw'akola ebintu bye njakuwa ekyokulabirako bantu bangi nnyo abadde bajja nga balinga abaagala okuvuganya President Museveni naye okumanya ngaoyo omusajja yategeera ebyobufuzi bya Uganda yabajjayo bujja n'abawa ebifo bw'akujjayo n'akuwa ekifo agendayo agikaatinga akusala. Kati wotunuliranga kati kankuwa ekyokulabirako nja kuva ku muzeeyi waffe Norbert Mao ow'ekibiina kya Democratic Party nti Norbert Mao abadde avuganya President Museveni DP nga yevuganya President Museveni yennyini ng'omuntu avuganya President Museveni naye bwe bamujja ne bamuteeka omugaati mukama nalabye ne Nabbanja amwewaanirako nti DP twagiwasa Mao yafumba ewaffe biki. So kati DP okuvuganya president kwavaawo kubanga President General takyasobola kuvuganya muntu yamuwa minister. Ekyo kimu oyo y'omundooza mumulaba. Njakuwa ekyokulabirako ekirala tunulira omukyala gwe bayita Betty Namisango Olive Kamya. Betty Kamya alina ekibiina kino ekyobufuzi kiramba bakiyita Uganda Federal Alliance yavuganyako nekuba president wa Uganda naye bw'otunulira engeri gye bamukolamu otunulira engeri bwe bamuggyaawo ne bamuleeta ne bamuwa basooka mu minisita wa Kampala ne bamuwa kati wuuyo ye IGG okufuuka IGG definitely obeera tokyasobola kukola kati nsonga zo ye nga takyasobola kukola nsonga z'ebyobufuzi ekibiina kye kyasaanawo
toliwulira nti kyatuuza delegates conference, toliwulira nti kiina ba candidate. Uganda Federal Alliance yo yakola ki, yo yakomaawo ekyo kyaggwa. Bana byafuzi bangi njogera nindekaani nebenzijukira namwe bemumanyi ngeye wammwe. The president bw'obeera nga ayagala omwesimbako akugjayo bujja n'akutunuuliza eno gyali, bwakutunuuliza eno gyali gwenge ebyo bikomyawo. Era ne MUHOOZI kyeyamukoze, MUHOOZI ekyamazima abadde obukulembeze bw'eggwanga naye abwagala, yali atayagala. Naye ne batugamba bamuteekawo anitolizinga embeera, naye abadde akola ki, abadde abwagala. Naye lwakuba nti tebamusindikamu oba ne bwekibanga kituufu nga bamusindika jje akendeeze ku maanyi ga Bobi Wine, MUHOOZI tasobola kukendeeza maanyi ga Bobi Wine ng'omuntu, kubanga ekisooka tali ddalingi w'abantu tebamwagala, abantu tebamutegeera. Nze ndabyegezeeko mu nsi ez'enjawulo, ogenda e Rwanda abantu bamanyi Ivan Kagame mutabani wa Kagame. Abugenda natunyanga Zimbabwe walingayo omuzigo omugenzi bamutyanga Robert Mugabe yalina mukazi we nga bamutya Grace Mugabe yalina n'ekibiina ky'ebyobufuzi almost yalina n'abavubuka bayitanga ba G20 nga bamukkiririzaamu. Ekitegeera otunira amawanga amala bangi batabani baabwe badde babaagala, naye ono owaffe General MUHOOZI nti yagaana okukola ki, oba yakulira nnyo mu kikomera. Ne bw'aba ayogera bwogezi tali happy, ne bw'aba ayogera bwogezi olaba nga ta expressing nsonga ze bulungi, ne bw'aba ayogera alinamu okubalaatiriza. Jozi yali ku mukolo gwa Kyabazinga n'asuubiza Kyabazinga ente 2 namugamba binazi kino, n'olaba okumanyira okwenkanidde awo. Gwe MUHOOZI ogambe an institutional king, a kingdom king ajja kimente ewuwo 20 really 20,000 zigambe Kyabazinga ajje mu faamu yazi. Kati ebintu ng'ebyo oluusi talina n'aba advisors mu byabufuzi, tabadde active mu nsonga za byabufuzi nti MUHOOZI akoze kino, General MUHOOZI aguze kiri, General MUHOOZI ayambyeko abantu b'ejinji okuva mu kino. Kati ebyo byonna bimulaga nti abadde tasemberedde bannayuganda, nti mujjokoma okuba nga basembedde bannayuganda bate bakwagala. Ate Kyagulanyi gwe bali bamusindikidde oba okukendeeza amaanyi, Kyagulanyi avudde butonga muntu w'abantu abamumanyira eri mu music, abamumanyira wajjidde mu politics, wona bantu bangi balidde ku Kyagulanyi. Kati n'okizabuza kugoona nti ani alya ku Kyagulanyi n'ani alya ku MUHOOZI. Many people bagenze Bulaaya lwa Kyagulanyi, bafunye obutuuze mu nsi z'ebweru lwa Kyagulanyi. Naye wano ba double dealers mu byobufuzi bamuwa omulimu genda ovume Kyagulanyi, najja n'avuma ne bamuwa esente, naye ate bameka bye bawa nti genda ovume MUHOOZI ojja ofune esente. So era olabanga MUHOOZI nga Kyagulanyi asigala akyali. Tunula recent elections nti Kyagulanyi yatwala almost more than 60 MPs mu parliament, leave alone abali ku kadi ya Nuupu abali ndooza abali 51, but even the opposition MPs who went through abamu bakozesanga sympathy vote ya Kyagulanyi eyo. Bw'otunulira ba MPs nga Lutamaguzi Semakola wa Democratic Party wa DP, naye olaba nti naye okuyingirawo kwe amaanyi ga Kyagulanyi nti yagaleka bbali, yagenda nga ayogera Kyagulanyi president wange biki abantu ne bakola ki, ne bamulonda. So Kyagulanyi basigana akyali w'amaanyi ku MUHOOZI. Anyway, kati ogwo mulimu guyinza oba nga MUHOOZI gwamulemye, oba nga MUHOOZI naye abadde ayagala entebe nga president agadde amusaleko mangu ebyowatire, because ekyo kyo tukiraba nti bwamufuula bwa minisita abatajja kuddamu kuvuganya nsonga ayimini bwamufuula. Ate singa yamufudde minisita osanga awo yandibadde akyalimu active ng'asobolera okusigala ng'atamuza ekisinde kye, naye okufuula CDF kiralamuko kikusalako ebintu bingi. So tujja kudda emabega tutunuulire abaddewo Wilson Mbadimbasu musajja atu kati bamufudde minisita. Ekyo president azenga akikola ngeri naye nti ate anyomoola institutions akyaziwa kitiibwa. Olaba ba army commanders ababadde mu muntu okubanga abadde army commander yabadde akulira amagye n'agavaako n'omu obwa state minister. Imagine state minister nga waliwo ne baminista aba cabinet. Twakiraba ku General Katumba Amala yaliko yadumirako mu poliisi n'adumirako amagye, bwe yavuyo yamuwa bwakubeera minister wa state owa transport. However kati ye full minister naye yatandikako wa state. Wilson Mbasu Mbadi yamuwadde wa state abadde army commander. So ebintu ng'ebyo olaba nga tebigatta, era president lwakuba nti ye bwatu yakimanyire era n'abantu bwe batyo bo tebalina tagali.
Come to Honorable Merigoiti Kitutu, ne Honorable Nanduto. Nti bano babadde bamanyikidwa mu kuba amabaati. Babba amabaati. President amaze ebbanga ng'atambula n'ababbi ate nga tabagambako. Agabbi gayinaalimu agabbi mu gavumenti eno gangi gazize gavumenti gazize eggwanga lyaffe mabega almost amabaati milioni meka bagabba bubbi. Tulina omu yasibibwa oyo Goreti Kitutu n'oyo omuwala Nandutu babasibayo wiiki ennaku 2-3 ne babata ne bakutandika okukola emirimu gyabwe. Naye pulezidenti oluusi agira wano mbu abawummuza naye kakati wabagamba nti abawummuza kakati ate bano abagabbanga naye basigaddeko bo nga teyabagobye kozi waliwo tekaluku Minisita Amos Lugoloobi oyo yabbira ddala amabaati nga mayitirivu tebamukuteko. Waliwo ono minisita gwe bayita Matya Kasaija yagamba mu bibi yagasanga mu lugye wuwe nga gagudde awo ono ayi tebamukuteko. So kati olumu pulezidenti abeera asosolamu mu ngeri gy'akolamu, abamu aba basosoddemu, abamu abayagala kulaga nti atekinga action naye nga talina action n'emu gy'abeera atekinze, kubanga bw'oba ogyewo Nandutu ne Kitutu ate ng'olese Amos Lugoloobi ne Kasaija obeera tolina kyokoze. Awo Abaganda kye bayita senga avuddemu ngazzeemu, kyovuddemu kyennyini ate era kyobeera ozzeemu whereby nti waba wasaana okubaawo ate era ekikolebwa. So tuddamu okutunulira ebyobufuzi nga ebigenda okuba nga biddamu okutambula, kubanga season gye tulimu bitandiikiriza mpolampola era pulezidenti omulaba akola politicking, akola politics. Naye bwe tunuulira eno reshuffle, kati pulezidenti tuyinza okugamba nti akikola for the sake of okukola reshuffle nga bw'abadde nga ajja abikola ebbanga lyonna, kubanga reshuffle kati yafuuka nti after every 2 years and a half oba 2.5 years akola reshuffle. Kati kyakola yakoze reshuffle after emyaka 4.5 ngera bw'abadde abikola ebbanga lyonna, kitegeeza nti tekikyalina kyamakulu, kubanga wogenda n'otuna ne baministers babeera wadde bwa minisita tebabaawo nnyo makulu. Bwotuna ababeera bafunye abagudde mu abamu baba babasasula busasuli mirimu egyakolebwa ab'enganda zaabwe nga bwetera okubiraba. Wotuna reshuffle oluusi abantu abalala bateekeddwa mu kabineti si be babeera nti ne basobola okugamba ku President Museveni. Abo otunulira abantu omanyi kiba kirungi nnyo n'okola kabineti nga basobola okuwabula bwe kiba kyetaagisizza. Naye ekisooka gavumenti y'abavubi, kati bw'ebeera ey'abavubi ogenda okwesanga mu butuufu era abagiwerezaamu balunnyanja bennyini abawedde emirimu. So kati obanga olina abalunnyanja n'oyongerako ate abalunnyanja abalala n'owongerako n'ebyo bajja mu nnyanja ezogezaaga ekintu ogenda okukyevugira. So bannaffe baministers abafunye ebifo nalwakawala kenalabye bawadde obwa minisita kayite minisita, congratulations. Naye system eno ng'eri bolongoto, system bolongoto nnyo. Olaba abantu engeri gye bakolamu ebintu, emirimu engeri gye gikolebwamu si eyo oba oli awo buli yandibadde gikolebwa ne bannayuganda ne badda nagamba waayi afunyemu kino kitambula bulungi. Ogenda okwesanga era waliwo ebintu ebibulamu nga byo, ebibuliramu ddala nga byo. Then kino ku kye twalabyeko mu kabineti n'okukyusa amagye kitulaga ki? President Museveni ku myaka 9 akyayagala okufuga Uganda, kubanga kitegeeza nti 2026 akomawo. Bw'aba yalagambye nti General MUHOOZI Kayine Lugaba abadde alinga atandise okulingiza, kati amugyewo amuwadde bw'amagye okubuduumira, kitegeeza ye mwennyini akyayagala okukola ki? Akyayagala okukomawo. Ugandans tutuuse okulaba ku president nga bamuvugira mu kagaali, nakirabako ku South Africa owa Gabon yakaddiwa n'atuuka okubanga bwe baba bamuleeta ku presidential addresses nga bamuleeta kagaali South Africa oyo. Era tutuuse okukiraba ne wano nga president Museveni, kubanga ku myaka gy'alina juzi nawulira bayaweza 8 naye ng'olaba nti bakyakola kiba kyamutembeeta, akyayagala okufuga eggwanga Uganda. Era na mu kino era nawana akomawo, kuba kati
ekisooka ekibiina kya NRM tekizimba abantu benkanankana President Museveni nti oba President Museveni bw'avaawo ono yaddawo no. Kitegeeza ye mwennyini yakyalaga nti akyali bano bonna bajje bamwozesa ali bo bakadde tebalina nnyo na budde bwa kuddamu ebyo bakayana bakadde ate beekolera essente zaabwe bazirina kati mwozesa ayita omusuubira kudda mu politics oyo wakusika mubuwa bano botafiire bonna bagaggawadde nnyo tobasuubira kudda mu politics wakubira so kati President Museveni n'ekibiina kye ogenda okukiraba nga ne bw'oba olabe bano beyalonda aba vice president ba NRM nti Kiwanda ye wasimanyi Central Buganda so kati olaba nga Minister Kiwanda asobola okuvuganya ku president wa Uganda poteya ogende no mu Eastern ogenda okulaba nga eriyo gwe bayitaani ono omusajja wange Captain Mike Mukula yakulya NRM mu Eastern ogenda okulaba nga naye kale yali asobola okufuga eggwanga naye olaba nti tabirimu yekolera sente ze abo ogende eno Mwankole yani akulya NRM mu Western side kati ebyo nabina nga biri bwe bityo kiba kitegeeza nti president akyayagalira ddala okufuga Uganda nekyakola akola kimukundira mu buyinza ne ku myaka egyo naye bwe nalaba President Museveni mu kalulu akawedde however nti kaali ka COVID naye kamusumbwa nnyo nti accent nti yalemwa n'okunoonya akalulu bulungi era wamu baatuwanga press conference nti ajja kwogerako n'abantu b'egindi ne bagenda ne organize mu presidential houses eziri mu areas eziri mu regions bazita presidential lodge n'abeera mu presidential lodge n'ayogerako eri eggwanga awo n'avaawo ekyo n'agenda ewala leero tasobola kutambula n'enyininyini amaanyi talina omulaba nga akaddiye akooye ate enyini ye yakyogera nako nti wootandinga 73 the vigor omuntu aba takyalina maanyi agakola ebibiina nga bwebikolanga so kakati ebibiina bibeera bwe bityo kitegeeza nti president already ye ng'omuntu akuze akaddiye naye ate akulaga nti akyayagala era talina nnyo kiyagenzeeko talina we yalaza akulaga nti akyaliwo so bw'aba nga akyaliwo kitegeeza nti tutunuulira ebintu nga ebigenda okubanga bitambula so mwabagenda okubanga mukola campaigns tandika okubanga mweteekateeka buli omu ate atandika okubanga anoonya wadde buno obudde bwakufuna kibanja buli omu kufuna kibanja wagenda okuzimba akayumba ke ntegeeza akayumba ke mu byobufuzi bano bannabyabufuzi abadde batagalatagala kati bamaze okubaswaza essaawa zino nga bwenkulaze nti bano bakagabo bo bannaffe bagenze dda mu political limbo takyasobola genda naye esimbawo n'awangula mu area ye takyasobola genda n'akola neyetaba n'abanupu ate n'abainalemu gyagenze simanyi oba kuba kati enalemu teyagamba mbu yagamba ayingidde wa MK project so kati ebwebiti Kyagulanyi kyekiddako nti kakati essaawa zino Kyagulanyi bamuwewuddeko amaanyi ga Kyagulanyi wano ke kaseera galina okuddamu geeyongere bw'otunuulira Muhoozi bw'abanga bamuwadde obwa CDF ng'azzeeyo okuduumira amagye kitegeeza nti eno force gy'abadde amuteekako ng'ali eno mu public ekendedde kitegeeza kati president takyalina muntu omulala asobola kuddamu n'akuba enkuŋŋaana nga zibaddansa okulaba kiba kitegeeza nti kakati Muhoozi Muzeeyi yasigadde kati okwekubira laaleze awo kiba kitegeeza nti ate Kyagulanyi amaanyi gakoze eki gamweyongedde kubanga takyalina kati asigaza omuntu omu yekka agenda okubanga laleze mukande ate era nga nelaleza President Museveni okuvada tubadde nga tuzimanyi nga laleze tezitiisa laleze abantu basombe bano balamu badde nga bagula abantu ebaasi ne bazisembawo ne basomba abantu okuva gye bavudde ne babawo obutishaati ne bambala ne bajja kulaali towakana bwekibadde ebbanga lyonna nalimbaddeko mu bintu ebyo nga mbiraba basimbawo emmotoka ne babawo olumusa bambala emitwalo ebiri yambala akatishaati babadde nga batwala ekololo wano nga babasomba mu kisenyi monna bakuwa akatishaati ka president ne bakwerako nesente n'ogenda ekololo negoerawo kati ekyo balamu abadde omulimu ogwo agukola nnyo era ndowooza ekyamwesa n'obwa minisita abadde mulungi mu mobilization kakati ate Kyagulanyi ababe badde nga bajja nga tasoose nakubakoowoola ati n'okubayita kati n'okubayita tabayise kitegeeza Kyagulanyi amaanyi gakweyongedde
kati okujjako ng'ate kati Muhoozi agenda kunyigira wali mu security engeri gy'afuuse ame commander nti buli wanaawulira nti ogenda kuteeka wali laale amaanyi ajja kukuteekako nga mangi ng'era bwe badde nga bakukola nti yo laale ya Kyagulanyi tekkirizibwa ate ez'abalala zikkirizibwa. Kati oyinza okwesanga nga mpozi amaanyi Muhoozi ganakusaka n'agakuteekerako mu bwaki mu bwa ame commander ng'ayiwa buli kika kya musirikale, ayiwa buli kika kya mujaasi, ayiwa buli n'amagye ge tutamanyi abaaki anti amagye nago mangi. Ate alinako akakwate ku Presidential Guard Brigade, alinako akakwate ku UPDF ngayo, alinako akakwate ku military police, alinako akakwate ku balitatire eri ya president eri mukuma SFC Special Forces Command. Manyago gali abiri fe twavuukira president ejiri ali mukuma balinga balita PGB, Presidential Guard Brigade. So likyaliwo naye telikyakuma president, likuma baminisita abo bwe batoye batyo, naye kati ye president ate liri balikyusa lyakumibwa SFC. Naye Muhoozi yuko yaliko mu PGB yakulirako ebidyeri kati awo wona akakwata abeera kalina maybe ejo anatulugunyiza Kyagulanyi, naye nga wano mu mainstream wano mu direction wano mu direct y'ebyobufuzi ye president ateguddewo Muhoozi. Kati ekubbinkana kuli wakati wa president ne Kyagulanyi, obviously Kyagulanyi asinga amusinga naye ye president asinga mu box. Eno n'obikola president mu box n'akola ki naye n'akola ekyetaagisa ekijja mu myaka gye n'akikolera mu box. Kitegedde ekintu ekyo naye nga kyetusobola okugamba bannabyabufuzi naddala abali ku opposition side so temuddamu kwekutya ababadde batidde nga mulinamu threat nabadde mufunye threat ya Muhoozi newali eri wenyini tabadde era threat yasitula kuba nti abadde akozesa amaanyi mangi nga mutabani w'omuzeeyi nga munamagye afande nga buli wabeera buli kimu kibeerawo naye tekibaddeesa. Kati mugende mulese era y'abasajja ku basajja ono abadde musajja naye bali talina maanyi ago gayinza kuvugana Kyagulanyi n'okwogera obwogezi Muhoozi tasobola newomuteekawo nti boogere ne Kyagulanyi tasobola bambi era obadde olaba laabeze bano bukavu n'obugunde bwe bukubasooka ne bukubawo ettama no Kagabo n'asooka n'akubawo ettama newalo noono omwogezi waki Gasumba naye n'akubawo ettama adeni noono Kabanda naye n'akubawo ettama. Kati bambi Muhoozi agenda okujja abe Masaka muliyo nalyoka agenda busipiiki nga wakebera obupapula tebuwera busipiiki bwabwe obikola abasooka akodeeyo olaba nti naye mwenyini kale akasajja Kyagulanyi kabulabe nnyo era nokyolanga ne Museveni akatya President Museveni akatya kuba amanyi kayinitso kalina masses ate bwekagala okutandika okukuba ekigambo kakubira ddala ekigambo ate ekirala kasalawo Kyagulanyi yasalawo vanga ku muntu yayingira laale ezalimu okufa n'okuwona naye nga akulaga nti ye alumba bulumbi. Kyagulanyi batta abantu be mulaale bayitirivu saidi ya Museveni tebattayo muntu n'omu ye atandiyambise gavumenti yeyattanga ettabali abaana be bakuba amasasi abaana be bakola biki abaana be batomera Kyagulanyi bamuttirako abantu mu maaso ng'alaba emirundi egyawerako n'omwana ono omwana owo baani olukivubuka kyali kibodegaali kyekyo erinnya linvudde muto senteza bamutomera emmotoka ya poliisi y'amagye yamutola nemuttirawo bagenda omutuusa mujjukira Kyagulanyi awo yagamba abaana abo mubakwateko abaana abo mubagumye nga senteza yakafa naye teyazikiza. Mujjukira ekyaliwo 19th yali 18th November bwe batta abantu gavumenti yagamba 153 something like that. Of course bali bangi batta mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo beba batte Masaka batte Kampala wano batte ye Busoga gye yali naye yakulaga nti yasigala alumba ono mwana munne Yasini Kawuma dereva we bakuba amasasi ne bamuttirawo mu mmotoka mulambo ne gubeera mu mmotoka Kyagulanyi n'asigala nga alumbe be Muhoozi abisobola asobola okuba ne eyo nga Kyagulanyi gye yalaga lo nti oba essasi livuga nze nja kukola ki nja kusigala nga ŋŋendawo. Otumira courage Kyagulanyi gye yalaga nga gwalina mulundi gwe gusooka actually ne Besigye ne we yabeera mu mirundi yavuganyako emirundi yena Besigye tebamutulugunyako ndowooza kiringa okutulugunya kwa Besigye okwasinga kumukuba kamulali mu maaso ebisigadde ebyo by'omukwata ne bamutwala ku poliisi bamukwatanga emmotoka ne bagiwalula ne bagitwala ku poliisi ebyo tebiruma bakuwalula ng'emmotoka y'ogirimu
bagiteekako olujegere ne bagiwala oba ne bamukwata ne bamutwala enaddala naye kano akasajja baakasiba bakakubye bakakoze buli kimu bakoze buli ekikolwa ekimulaga nti kkiriza naye yagambanga no nedda nsonga mbere so kitegeeza ne President Museveni yennyini ate Kyagulanyi amazima galina okwogerwa ne President Museveni ate Kyagulanyi ovanga ku muntu azze omulundi gumu mu byobufuzi n'akwata n'ayisaamu ababaka ba palamenti 5 nga n'ebibiina ebibaddewo emyaka DP ya mu 62 mu kino ekisembyeyo yayisiza ababaka ndowooza tebaaweze na 7 FDC ebaddewo emyaka n'emyaka baafulumya bayinza ababaka ndowooza baali ba 15 around there naye ono nayita ababaka 5 n'omusobe ne bano abalala nga bawangulira ku ye oyo aba wabulabe ne bwe yakubanga kampeyini ze zaabanga za tabbu era president kampeyini za Kyagulanyi zityanga nnyo just recently wano abadde atambuzaamu ku butambuzi abadde atambulamu abadde ezo zebayitanga gondi ng'akyekinyawo ku bantu era olabanga nga kibeera bwe kiti massive ate president akyasobola kugobagana akaddiyo takyasobola kukola ebyo bya nti president ajja kubeerawo egundi abantu babeerayo nga bangi baba nga tebasombye basombe nakubawa t-shirt nabiki then ba ministers be tebakyasobola kumubilizinga kano wendi waliwo wa president naye ate olwenkikoonako ng'agamba olimba naye bw'otaba baminisa ba president Museveni tebasobola kumubilizinga abantu era kyobalaba president yeetaganya abantu bano nga bano Balamu Baidahari nti Balamu asobola okumubilizinga n'ayita abantu kulala ya president Balamu ekisooka alina essente ng'omuntu ne bw'agamba nti kagende eyo lale kugeza Museveni agikubye Busoga Balamu alina obusobozi obusimbawo zibaasi mu byalo eyo asobola okufumba omuceere awo n'abateeka omu n'abaleeta naye baminisa ba Museveni abasinga obalaba kati Sempigi ayite mu ntoki mugagga mukulu mukadde ayite mu ntoki ndiba nange president atuyita mujje tubeere ku ssaawa egingi olaba nga tekikola so tuddayo eri nti amaanyi Kyagulanyi gamweyongedde era banne mwena abagamba mu Kyagulanyi talina maanyi mbusimanyi nuupu yerumaaluma mbusimanyi nuupu entale eziri mu nuupu eyo bagikoseza nga political gundi fight gekaka Kyagulanyi mulabye biri mu nuupu balwanagana teri kulwanagana kuli mu nuupu just maanyi gabeeyongera bweyongezi ne mubeera mu family teri muntu ogubatagambako mubadde mwesibye ku bintu bya mpuuga waba yali enkaafu naye family ebeera erina okugenda mu maaso kati mwenga mwagala Kyagulanyi atatire mpuuga kubanga wamaanyi mu nsi waba wamaanyi lwaki yesimbawo kuba president lwaki si president lwaki si vice president lwaki mpuuga talina maanyi gamuge mukizaako bannayimuga na NRM ababeerawo nga mugamba ng'okwerumaaluma kuli mu nuupu nze sigamba kwerumaaluma kwendaba kuli eyo yadde siri wa nuupu nze tulina ebyobufuzi byonna nga bitambula mu nsi yonna Uganda era nembikolako analysis nga bwe biri ekiri mu nuupu it is just okwetereza ne mu NRM gyekuli there is a time when NRM had the one bebayita ba political rebels abaali tebakkiriza mu NRM byekola by then tujjukira omubaka Tiendo Ssekikubo w'Emiyaga tujjukira omubaka Barnabas Tinkasimiro w'Ebuyaga tujjukira Muhammad Nsereko wa wano mu Kampala Central bafuuka ba NRM rebels nabo baaliyo era entalo zaaliyo ne babagoba ne mu NRM era abasinga ku bo ne batandika okuvuganya independent nawo tugambe nti waaliyo omuyaga kwali kutereeza kibiina omuntu abasazeewo okubalyamu olukwe muba mumutereeza muba mumwejjamu bwe mubanga mugenda mu maaso ne mwezuula mummwe nti mulimu alyamu olukwe muba mwejjako bwejja tulaba enkola y'amagye nga tuli mu lutale eyo omuntu ne wabanga bamukubye essasi ng'asigadde ataawa abalemesa okugenda ate mwagala okumujjanjaba ekisingako nekwakwagala kumukuba sasi mutira ddala mumutta ne mumanya nti munnaffe tumulese wano ate ffe kato era ye mwenyini naye abagamba nti musonge embere mweyongere mu maaso mweyongereyo mu maaso kila muntu na mufuke yake buli omu akwata kike tugende mu maaso kale kakati kitegeeza nti ekyo teri kwerumaaluma wabula kweyongeza maanyi era nuupu newe yanaaba nga mpuuga ng'omuntu avudde ku nuupu will be the other people like mpuuga n'abalimu wano mpuuga naye adda kutambula n'omukazi bikaseera abeera ateekako kaninaakani ndi wano n'ambasada wa piraawo obawa mu Uganda muki agambye ajjako nkubangire kati kyokola kasitukawo kuba ojja kuyitibwa kulabe ngembali n'ambasada wa nuupu nga temutuwakose ambasada wa piraawo
mwaka yaŋŋambye ekibiina nakivuddemu ekisinga ekya piraawo batusonzaamu essente okutegeka laale ya muhoozi wanaabeera baagala miliyoni 36 okuleeta zitente ne mbabuuza nti muhoozi tazina sente nti talina sente ffe tuteekamu ate ninga kati emukolayo kirwaki mugenda muddeeyo wa President Museveni gye mwamanyiira. Anyway ebyo nabyo bibeeramu mu byobufuzi. Mbadde ndi ku kibiina kya National Platform nti kirabawo kulumba kw'amaanyi, kirabawo just nti advice esobola okuba n'omulala asobola okugigiwa nti kano akadde kakwetegereza abantu abali katuufu, abantu abali katuufu just kati kubetegereza kubanga mwagiramu emisota mu be baayingiza, mwagiramu kalwe, mwagiramu enswera, zirumaziti, mwagiramu emisege, mwagiramu embwa n'emisege. So those people kati kubetegereza nnyo okwewala okuddamu okugwa mu losi gye mwagwamu because abantu bwe mwalingiza abamu babasala busazi, bakolagana ne gavumenti eriwo, balya mu gavumenti, bakola byonna byonna ebyetagisa okubalabisa nti muli bafu naye kati munya kwetereza omukisa Katonda agubawadde. Pulezidenti abagyewo Muhoozi amuzizaayo mu magye, kitegeeza kati muddeemu mukole activism wammwe oli owedda, muddeemu mulungise, muddeemu mulwane ebintu bisobole okuba nga byatambula. Obudde buzibye saagala kusuuka wano wendi ndi akafo kano kakusakaliremukko nasazeewo neereteko out mpola era amabega wange olengera ennyanja n'eryato nasazeewo nijje manyi tubeere mu office n'obeere mu office okuva ku Monday paka ddi. So jagadde era nzijeko eno neekole firi ayi ndi eno ndowooza era ondaba embeera yakwefuula firi kusanyuka paka kuwulira bubi oba kuwulira kusala ku stress mpola nengamba ekanyumyeko n'abantu bange bano ate ebintu bisobola okuba nga bitambula. So my people munzikirize nkome wano olwakuba nti enzikiriza etandisa okukwata wano wetuli ate njala kujjako wali ku lyato oba mulirengera simanyi ate nawo nfune ka vibe kaawo olwo mmanye nti obulamu bwe butyo busobola okuba nga butambula. Naye nga saa zino bannabyabufuzi buli omwana onye weyeekwata kubanga kati kadde kakutandika kwekwata mutandike emipiira nti mwe mwamanyi Abannayuganda baferera mu mipiira gundi and gundi cup, gundi and gundi cup, gundi and gundi idi cup, honorable so and so cup, ebintu byeyo ekibiina obaito kya subscribing obaito kyakika mu meeting zaabwe tandika okukiika kubanga ekirina time edde mu maaso awo tugenda tulabye omubaka ono Mwanga Kivumbi nga naye afuluga Nuupu kubanga oyo kabinja kampuuga. Mwanga Kivumbi sebo oli muganda wange odira monge naye weewummuze oyinza okuba gwe obadde olina amaanyi nga gwe naye waliwo abantu abajja nga Nuupu ye bakwatirako nga si gwe obadde ogamba mu nze nga nze nali wa dupinze kanzi naleeta ne bakansalazi bangi bajja nedda bayinza ba tebajja ku lulwo naye gwe kyokubanga waliyo ng'oliweka tekikufuula nti nno guwaleeta abalala si guwaleeta abalala. So genda mpola kaye mwejadduka nga naawe weetaaga okuddamu okufuna kaadi y'ekibiina ate otandisa okukola biki otandisa okwogera bingi ate kaadi okusube. Kale musubscribinge, mulaikinge, mukomentinge, muteekeko buli kimu kye mwagala life esobola okugenda mu maaso. Mukkirize mbajjukize ku Haji Miti aŋŋambye nti abaagala nnyo Haji Miti omulombi w'edduwa eryammwe abalina obuzibu obw'enjawulo abayita mu kusoma obuzibu obw'enjawulo Haji agamba amugende eyo abalombere ku dduwa ebintu tebitambula bulungi, tebitambula nga mwabibala. Genda oyagala genda bweru naye bigaanye, olina emisango mu kooti tegikutuka, olina byefunda nabyo tebitambula, oyagala kufumbirwa mwana muwala banno bonna bewakuvuka nawe bafunda baweddewo, bw'olaba abakukwana, bw'olaba omuntu akuyimiriramu abamu abana abatunga engato ku kyalo, bano abatunda obuntuntu n'ogayinza naye abasajja abategereka bo bali luddawa bw'agezaako kubanga akutwalako awutu akutwala awo mu kakiyosiki k'okukyala awo naawe abawala nga setasi yagaana okukula okyagula obuleega bw'abana abakyala abatambuza nga butadde ku mikono, setasi yagaana okukula olyawo gamba nzi nasoma nakola buli kimu olyawo n'abakwayoza ebintu tugeebyo naawe oyagala gendako ku setasi eddala gende wa Haji Miti akulambire wononyeza obufumbo obufunye naye oluzaalo lubuze abaana omusajja bekasira gamba nze nonkuwaddeyo guno mwaka oli naye kati ku pressure genda ajja akulambire osanja tenakyuka ozaala abaana bakikula kimu naawe asobola okuba nga akulambira ku dduwa tomanyi era ebintu bisobola okuba nga bikyuka. Haji Miti ali ku 075 2 5 7 15 ojja kubanga
kufuna bulungi nnyo. Ayagala omukolera omukolo omulungi mawoomu ddala nkubira ku 0701 nyamba yaffe eryawo tukolera ddala emikolo okuviira ddala kuba MC aboogezi abalungi nga bakulemberwa nze mwennyini. Tulina music omulungi, tulina video coverage oba video nebeera nga amasanaale ate tulina ne juice omuwoomu ennyo ku mukolo gwo, so obanga oneekutteko n'onkubira kasimu byonna kisobola okuba nga ateera mbiteekateeka. Nammwe abaana abawala abaagala okubateekateeka mu nkola ey'obwakkojja n'abonkola ey'obwasenga nakyo nawe olukusa okukola ekyo okuba ddala emmengo nga bankwasa omulimu ogw'okuyambako abaana n'abaana abogeeza okufumbiriganwa, era nsobola okuba nga mbannyonnyola mbayitiramu ensonga nga bweziri abaagala okubayitiramu ebyobwakkojja bwaffe si bintu by'okuwemula naye okubalaga amaka nga bwe gasobola okuba nga gatambula nga naffe tusobola okutambuza agaffe emyaka gye tubadde nago ebbanga eriwerako naffe tujja okuba nga tubasomesa namwe mutambuse agammwe. Nze muzzukulu wa Kisolo Matinche mbamukirize mbasiibulire wano mbaagala nnyo obudde bwe bunsazeeko naye mbadde nkyabawa bingi wabula mukkirize tuyinzikire wano. Bye bye.